akagambo laba kategeza nti laba okusukkawo birabira kati biringa ebibi olinga yeetooloddwa embeera embi waliwo abakulojja ku luwonzi erifaaza omutemaani birudaadi omusuuki ne anizofaali bonna batabuse naye ojja kifuluma kyakaseera buseera katonda nga bwali omulamu mmwe kati ab'omulembe guno munyuma okubuulira enjiri mwalabanga embeera ya covid eze nga ne bw'oba oyagala kujeemera gavumenti tonna bw'ogijeemera. Museveni si yakikoze ne Bulaaya baabaggalidde kati bw'agamba nti you are going to stay indoors for 21 days therefore noga nti why kambeereyo siina gafa. Abantu beebuuza ni Museveni yakikola atya okutugalira mu mayumba ne tubeerayo ne wabulayo n'avaanaga nti opposition yafulumye. Twalina ekyokulabirako ng'otunira Bufalansa nga bo baabagambye emyezi 6 gwagambye ennaku 21. Banabi waffe bakujjukujju tebaatusiba myezi mingi mulundi gumu nabo baakimanya nga tebajja tusiba 6 n'atandika na 14 days. Therefore 14 days nogandi 14 n'otandika ozibala n'atamanyi kubala yeega okubala. Leero ziri 9 tuwezeze ennaku 11 ziweze 12 ajja kututa ziba ziwera 13 najja olw'eggulu naga therefore 21 days noga 20 naye nga bwenkubye 14 kanekakabe 21 nobala 13 14 15 20 ku 20 olw'eggulu najja n'akuwa lipooti naye nga lipooti tojagala oyagala kuwulira enkya mufulume. Lipooti abaagimana n'agamba therefore another 21 days noga ndi Katonda wa Museveni otukoze eki naye nga twena bw'omuyombesanga n'eyitale waggale ogenda okulaba nga omwezi mugumazeeko ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogwomuka emyezi nga gitambula ensi etunula naye taata ng'okitunira n'obeera mu nnyumba n'ogamba kirigwa kitya ng'osigazaamu 5 budo cash siza kubanja n'obuza mukyalo nti 5 bayinza otuwa kyenje kubira Mukama engalesa amaanyi zikubira waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. Bino 5 bayinza otuwa kyenji abakazi bonna ebiwawatiro ne bikutuka gwowa omutwalo tafukamira bufukamizi akuta n'akalevu kati mwazeemu okola engezigezi bakuwa 5 n'obuuza nisoli ziri mmeka ng'olinga atalina maaso lulinga omusimba omutwalo omaze 21 days emirundi 3 temuvangawo n'omuga nti omutwalo guno n'akutundira ng'olinga Gabulyeri oleetedde Mariya amawulire amalungi mwami gwompadde omutwalo ogugyewa gwe atakolaba naye webale kubeera muyiiya webale bannange ne weebaza omwami okuyiiya. Nze nakimanya nti nyina omusajja zikubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mbegayiridde embeera yajja kutuhambolinga empisa ze mwalaganga nga bakuwadde omutwalo luli zikomyeewo okomawo ng'omukazi atunudde amaaso n'aba obuuso obutono bwafuuka manene. Buli mukazi mu covid yafuuka omukazi ow'amaaso amanene amalungi. Okomawo nga yeetegereza akaveera oleeteddemu uki akwaniririza ku geeti kaveera n'akakujjako n'amala alabamu bannange ekyokulya n'agamba naye ng'otwagadde kati yo waguze otya mu kibuga oyiseewa oyisibwa kubeera tulaba ku TV nga poliisi egoba ne badduka ne baddeeri ne badduka ne baddeeno tebakkiriza mu kibuga. Nze nakimanya nti oli mugezi gw'ogenda mu kibuga odda n'akantu
kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Awo nga buli muntu akagambo kano akalaba kati akalina alaba n'amanya nti mubutuufu wabaddewo efforts. So nga akavera okatikula bulungi n'okateeka wali omukulu n'atuula n'avimba namunagamba omukazi nga wampisa ono kati mwazzeeyo aleeta akaveera n'obanga omuti gw'essimu n'asooka alowooza nti byebiri ebya covid sooka nawubabuba akaveera ati ngalowooza nti bw'onookawulira nga koogera bw'onoowulira nga akaveera kakwakwaya onoovaayo naye nawe neweetuulako oli kulaba kasoopuko neweetuulako nogani bw'anaakowa n'akawummuza n'akowa n'afunawo akawummuza. Naye no ebyo si bye byantutteyo okwogera naye nabyo bikulu. Bw'obanga wafukamiranga ne weebaza akasente mu covid nakati weebazeeko. Bw'obanga wamutikulanga akaveera ng'osuubira nti alina kaleese ne kaakati era kulaba otyo. Abamu ate bo baatabuka butabusi kati oyagala tuttira muno mu nnyumba. Abamu nga Museveni bw'ajja okwogera baga nti tusumulemu olunaku lumu tuviire abantu bano. Owulidde si buli omuntu yalina empisa, waaliwo abaalaga bulaza ate kale endala nga bakambwe nnyo. Naye ekyantutteyo kwe kugamba nti tuyize nti embeera ne bwekwata nsi yonna va ku mbeera ekwata ennyumba yo yokka. Embeera ne bwekwata nsi yonna ate nga tekutte bukwasi nga n'amawanga nga superpower Amerika bagamba twakafiirwa abantu leero ono akutuse awezeza ekitundu ky'akakadde k'abafu si kasente akakadde k'abafu asibye emitwalo 5 egy'abafu. Embeera ne bweba efaanana bwetyo ekiseera kituuka neggwaawo. Ekiseera kituuka neekola ki neggwaawo. Kati embeera yaggwaawo. Luli twalinga kizibu nnyo n'okuyita wano nga nze pasita nempitaawo waliwo ab'amawulire abalinze balabe anti nkola nnyo amawulire. Bannengera nga ndi wano nsaba byange ne baga nti omuntu abadde ku Kanani poliisi nejja nga ndi mu bwogu. Zino tenti zonna nazitunulira okumala emyezi n'emyezi nga njereere nga temuli muntu n'omu. Owa kamera nga akwatira wali n'akwata wonna nga tuwali muntu n'omu. Ndi musajja wakukkiriza ne ngamba kambeereyo muli nsangawo kati weemuli nange wendi. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu naawe leka kusaaga. Waliwo abandyagadde okubeera wano naye baafa. Okyali mulamu kati weemuli. Wiiki esookeyo nga mukomewo n'eyokubiri n'eyokusatu nga ninga ali mu birooto. Naye bw'oba oyagala okumanya nti mpeereza mu kamera yampita genda obuuze ab'okusoloti ssaawa za lanci abo bwe zituuka nti ŋŋenda Kanani wadde teri muntu n'omu tolina activity gy'osobola kumpa. Genda obuuze general manager wa soloti mwami Charles James Senkubuge nga balaba mpapa bo nga beebuuza kati apapa ki saawa etuuse ntuuka nenyingira nga tuwali n'omu naye nga nze mmanyi essaala yokka yerijjawo ekikutte tulindamu ne tusisinkana nga nze manyi essaala yokka yerijjawo ekikutte. N'olwaleero njogera ng'omusajja wa Katonda nalabako ekifo nga kyereere. Naawe oyinza okuba nga olina akawunti enjereere, oyinza okuba nga olina edduuka nga lyereere, oyinza okuba nga obulamu bwo bulabika bwereere. Katonda yakikola awaali aweerere ne wabanga batuulawo abantu. Nsaba aweerere ateekewo ssente. Nsaba aweerere ateekewo emirimu. Nsaba aweerere ateekewo kapito. Nsaba aweerere, nsaba aweerere, nsabira awo aweerere, nsaba awo aweerere. Alina ennyumba nga njereere, ebintu nga babitunda nga wooli weerere. Ajjuzeewo, ajjuzeewo.
ajjuzeewo. Kubira Mukama engalo eza waggulu. Katonda agenda kujjuzaawo. Muŋŋambire neba nti saali wano munnange nali eyo. Naye omusajja Musumba affe Bujjingo nga muwulira ku leediyo, nga mulaba ku TV, naye kati tuli ffenna. By then, kigambo Omwoyo Mutukuvu yakimpadde siri mugezi nnyo kutuukaawo. By then, it was an imaginary service. But now, it is a tangible service. Listen to me. Now, it is an imaginary home. Tomorrow, it will be a tangible home. Now, it is an imaginary business. Tomorrow, it's going to be a tangible business. But by now, it's an imaginary marriage. Tomorrow, it's going to be a tangible marriage. Whatever it is that you are imagining, God is more than able to perform. Zikubire waggulu obanga obitegedde.